Essanyu finally Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine alonze omubaka Betty Nambooze Bakireke okuddira mu Mathias Mpuuga mu bigere. Tweyanziza nnyo His Excellency gwe tukumanyi nti tokola nsobi era ffe tuli basiimu nnyo. Tweyanziza nnyo webale tutondera muntu mutuufu agenda okuddira mu Mathias Mpuuga ono ow'ebitaano mu bigere. Balange tweyanziza mukama waffe, kino tubadde tukirinze era tubadde tukusuubira okola selection ennungi. Tusuubira nti eno selection gy'okoze tugisiimye nnyo era tukwebaza nnyo olw'okutukolera n'otuddizaawo omuntu omutuufu agenda okutwala ebirowoozo bya bannayuganda mu maaso nga tewali kwekubira ng'era tewali gamba nti ki. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine, His Excellency the Elected President of Uganda, olunaku olwaleero ate alonze omukyala Betty Nambooze Bakireke okuddira mu Mathias Mpuuga ono ow'emiliyoni 500 okumuddira mu bigere. Tuli basiimu nnyo mukama waffe, tujjanga okwo. Tweyanziza nnyo, webale kwagala Uganda, webale kubeerawo ku lw'eggwanga lino, webale tukulembera era webale tutwala mu maaso. Tusuubira bulungi nti tujja kufuna birungi byereere era tujja kuba abawanguzi. Anti ye His Excellency ye Kyagulanyi Ssentamu, ye President w'abantu, ye President w'Abannayuganda era tuli basiimu nnyo. Bategeeza nti Pulezidenti w'eggwanga lino omulungi omulonde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine, His Excellency alonze omukyala Betty Nambooze Bakireke okuddira mu Mathias Mpuuga mu bigere era kinzijukiza nenga wait a minute okuva eyali ow'ekitiibwa ba Nation Platform n'abawagizi ba Honorable Betty Nambooze Bakireke kubanga abaddewo ku lwa Uganda eno era akoze bingi. Ndaba ekifaananyi kya Madam Teacher ng'ali n'omukulembeze waffe nga it is making rounds on social media. Nekinzijukiza nenga wait a minute okuva eyali ow'ekitiibwa lwe baamukwata ku ssala Buganda region twasigala tuli ekifo kiri vacant nga tetuyina vice president kubanga yali vice president nenga akasajja kali eyo kaseka aga okumanya banfiirwa ne replacement yange yabula. Tubadde tusaba ow'ekitiibwa omukulembeze waffe otuwe vice president Buganda region. Sewa akasajja kali eri kaseka kagamba tebalina bantu olaba abulwa ne replacement ye. Tubadde tukusaba taata nze ku side yange nonda Madam Teacher nawe oli waddembe okujja wano mu comment section tujje wano ntwekolemu omulimu buli omwalonde choice ye. Oli waddembe okulonda Honorable Mwanga Kivumbi, oli waddembe okujja n'olonda yenna gw'oyagala gogola mu nuupu ani asaana naye nze ku side yange I endorse Madam Teacher. Yes, kana akalulu kawano kagenda kubeera transparent tekeetaaga nandaga muntu wena toyina kyogenda kwekwasa obutalonda jangu mu comment section ogambe ani gwowandiika wani gwolaba asaanidde mu nuupu okubeera vice president Buganda region. Waliwo ayinza okungamba laptop naawe kati era oleeta mukyala olede Honorable Zedriga waali owa Northern region kati abakyala babeerewo babiri. Yes, abakyala babiri bakola omwami omu. Neno mbusiramu bw'oba ogenza okulya ebbanja nga bakugaa leeta abajulizi abagenda okulukuunya endagaano bateekeko omukono, leeta abajulizi abasajja basatu. Bw'oba obeera nga waliwo abasajja babiri nga tewali wakusatu, bw'oleeta omukyala bagaateekako n'omukyala ow'okubiri, abakyala babiri bakole omusajja omu. Yes, kati abakyala babeerewo bombi nga biba vice president bakole omusajja omu. Yes, Madam Teacher omumanyi mwe ng'atudde wali eri ku pano buli omu amukaaba Honorable Nambooze nanga ndeke njogereko nze yoyo nze gwe nnonda. Yes, for her exceptional services. Yes, kyekimunonza kati naawe jangu mu comment section olonde owuwo ojja kumbulira ensonga lwaki tolonze Edi Mutwe. Please jangu olonde otubulire gwa akalulu okawani nuwa mutwe Bobby Yanga Kabaya lwaki tolonda. Nze wano sigenda kusaba ndaga muntu gwe jangu otekewo buteesi gwani Buganda region gwoyagala batuwe vice president. Seba akasajja kajja kubeera eri kaseke balema n'okulonda omuntu adda mu bigere ebyange. See, we cannot let our enemy celebrate victory over us. Ekyo tekisoboka. Jangu olonda owuwo gwoyagala. Tomanyi omukulembeze ayinza okuba ayita agenda okusanga n'abantu beekozeemu dda omulimu nga balonze. Naye bino ebyaffe si bye ebyenkomeredde okusalawo tukulekera bo just eno request
nakulaga bantu wani gwe balinamu nnyo interest gwe balaba gwe bawulira dalingi waabwe naye si kyekyenkomeredde omukulembeze ye wadde mba okulonda yenna gwayagala bino just twewamu bwewa lugezigezi nakuteekawo pause but si bye byaki si bye byenkomeredde yes ate n'omukulembeze ayinza okuba ayitayita naye wano najja n'alonda naye oba tumugaana okulonda akalulu ke n'amala ajja n'akalonderawo wano tukasazaamu nti ako kafu naye nga on a serious note omukulembeze waffe tusaba vice president Buganda region ekifo kikalu yes bw'anaaba abuze nze nja kugirinnya nkomewo leka kusaaga siyinza kuddayo kubeera eyo nga akiri ekisajja ekimuzeeyo ekyabba entebe kikyaliyo sidiringa nansi ekyalimu babbi yes naye nga ebyo bye byange jangu olonda obuwoka n'akalulu kali free and fair ani gwoyagala ani gwolaba asaanidde that's it I'm out. Uza video internet si ajajjawo. Bannayuganda mwenna muwulirize ensonga eno ku bantu abeeyita bulijjo ba freedom fighter. Ngenda kumenyako abantu babiri mwenna mumenya abammwe. Ngenda kumenya amanya g'abantu babiri. Bulijjo abatulowoozesa nti ba freedom fighter. Nti omuntu yenna alwanirira eddembe ly'omuntu omulala. Walaba omuntu anyigirizibwa avaayo n'akomplaininga ddala kituufu. Mbuuza up top boss gwe bulijjo nkwogerako. Mama bulijjo otulowoozesa oba bulijjo abalala obalowoozesa lwakuba nze nakukuba mudda agatulituli. N'ofuuka bituli bingi ku lwange naye abalala bakyakukkirizaamu. Gwe ide dembele ya kabaka liri bulungi go oba olaba wabamisinga oba mu like mu bukulembeze bw'eggwanga Uganda techi like techimatali nanga abutopo ndabene bakadama abamu bo babeereyo content nga abuze nga tewaliwo kitambula nga bajje egolo lya laptop nga bajja visiting ako ka page we basanga ekyo kozaamu nga bozaamu nga bakulitisizing but anyway sitera kudda monze bantu nga bano but olw'ensonga nti ensonga eno audience yange badde ejimmanja ate I highly respect my audience so kankozesa chance ya ka video kano mbaddemu ne katono kino kyakola kye bayita to hate what you love agambi abadde nga nkubamu ebituli adde nga njogerako nate badde simumanyi oba ono mpya ne simupya naye kawadda kuba okusinziira ku byannyonnyodde akadinisa that is 2 years back kugamba omuntu wamukubamu dde ebituli ate era sitiri oyagala owulire eddoboozi lyoyagala owulire ekikya kyayogera omuntu gwe bakubamu ebituli ate opinion yo oba ojagazaaki ekitegeeza takyakola omako maama era oyagala njogero nnyongero nkubemu ebituli ala kunfula bituli bingi oyagala era nziremu njogere era nnyongero nkubemu ebituli wegaba onfulire ddala bituli bingi nze ebiraka naabijjawo byenna yeezibikiza kati kyendina okugakiribwa ekiti internet nze si envuga nze njivuga era internet nze tenvuga speed tindi awo ndi mulesi ya content waliwo kino nenkibakira tonfuula general paper who is going to talk about everything no kyesitainako information sikyogerako oba nga waliwo abantu nga balina information ekwata ku kuwambibwa kwa kabaka leka bajje bajogere tugiwulirize kala tetondeeta nze atalina information mbwonkake nange nzije njogere nyimba nja kuonoona cause yabalina information okitegedde nze audience yange njiwa ekitiibwa sijinyumizamu mbozi ya wakayima na wangu ngenda okujja okwogera ekintu nga nkiinako information whereby ne gwe njogeddeko bwe bukeera ku makya because me I have a future to protect mwensaba mu mwagivaako dda muli wano internet ebavuganga bwe mwagala I'm on internet today the next day I will not be on internet so future yange katonda babansa anyambye nga ntusiza I have to protect it nti ne gwe mba njogeddeko bwakeera ku makyanga ayagala kuntwala mu court sovro I can be able to defend myself sesibirayo mwabagoberera mulinga musulu gwamba ate ekize tokinako information no kikola ki nakyo noyagala okyogereko abalina information ku nsonga eyo leka boogere and we respect that mubonoonyo okuteeka ku nninga si yenze mukuwa genda oteeke nninga ku mayiga genda oteeke ku famire ya kabaka bajjunju baani obateeke ku nninga nti mwenga temunnayukira genda onoonye essanga lya mbogomoga ali eri westam ali mu kudduka businde oli kunza laptop musajja atundibwa no mu kazigo kange nange nakuwa ennumira nze gwoteeka ku nninga nzije njogera biki mukwano
bakere ncha bagayo Buganda versus Aptop Dawali byo wali yogera wali bina kontanti kadama yangamba bunga teke dobozi Dawali naba ine dobozi Kingisa hayagambye olabane kabaka wafe naye byo kambireke ali ne dobozi liliko ne bulutiki yagambye kambireke nze nzije omukulembeze wafe yagaye buza mayiga atonde galega lwachite munvaako mukwate munfula nti nze bwe mbasogedde ku kintu tekitambula ab'omutwe omwonoona abantu ne mbeera wano ne mbafateninga ne balowooza nti bamaanyi nti buli kimu alina okyogerako owuliriza ne ku banno kuba si buli kimu nti oba okimanyi kyotamanyi wuliriza banno weewummuze nze siri mu reesi nti bannaaye odiyensi yange nina oggiwa content bwe mba sina kyakwogerako nga neewummuza kubanga kolayo buchallenge bw'obuyimba akayimba kaba kampomedde si mu bubi. Yes, so mwala ofa kino omumwa wekakanye tonnambula nnyo ate n'ekirala bambi mugende mu followingeko ayina content lwakuba akyalina ebyokukyusa bingi kyokka yampa ekyo kukola ntuse ku page ye nendaba obuvidiyo obumu tannatuuka kwawula nti kino ekifaananyi kya photoshop najja nawo abantu information kati ate naye ajja ali wano bwansindiikiriza Tereza kyalina ebyokuyiga bingi. Yes, ofa kino omumwa muwala ofa kino omumwa mugwana byesogedde tonkaka days mbadde ndaba ekifaananyi kya Madam Teacher ng'alina omukulembeze waffe nga it is making rounds on social media nekinzijukiza nenga wait a minute okuva eyali ow'ekitiibwa lwe baamukwata ku ssala Buganda region twasigala tuli ekifo kiri vacant nga tetuyina vice president kubanga yali vice president nenga akasajja kali eyo kaseka kaga okumanya banfiirwa ne replacement yange yabula tubadde tusaba ow'ekitiibwa omukulembeze waffe otuwe vice president Buganda region siba akasajja kali eri kaseka kagamba tebalina bantu olaba abulwa ne replacement ye tubadde tukusaba taata nze ku side yange nonda Madam Teacher nawe oli waddembe okujja wano mu comment section tujje wano ntwekolemu omulimu buli omwalonda choice ye oli waddembe okulonda Honorable Mwanga Kivumbi oli waddembe okujja n'olonda yina gwoyagala gogola mu nuupu ani asaana nayenze ku side yange ayendose Madam Teacher. Yes, kana akalulu kawano kagenda kubeera transparent tekeetaaga nandaga muntu wena toyina kyogenda kwekwasa obutalonda jangu mu comment section ogambe ani gwowandiika wani gwolaba asaanidde mu nuupu okubeera vice president Buganda region waliwo ayinza okungamba Aptop naawe kati era oleeta mukyala olede Honorable Zedriga waali wa Northern region kati abakyala babeerewo babiri. Yes, abakyala babiri bakola omwami omu neno mbusiramu bw'oba ogenza okulya ebbanja nga bakuga leeta abajulizi abagenda okulukuunya endagaano batekeko omukono leeta abajulizi abasajja basatu bw'oba beera nga waliwo abasajja babiri nga tewali wakusatu bw'oleeta omukyala bagateekako n'omukyala owokubiri abakyala babiri bakola omusajja omu. Yes, kati abakyala babeerewo bombi nga biba vice president bakola omusajja omu. Yes, Madam Teacher omumanyimwe ng'atudde wali eri ku pano buli omu amukaaba Honorable Namboze nanga ndeka enjogereko nze yoyo nze gwe nnonda. Yes, for her exceptional services. Yes, kyekimunonza kati naawe jangu mu comment section olonde owuwo ojja kumbulira ensonga lwaki tolonze Edi Mutwe. Please jangu olonde otubulire gwa akalulu okawaani Nuwa Mutwe Bobby Yanga Kabaya lwaki tolonda nze wano sigenda kusaba ndaga muntu gwe jangu otekewo obuteesi gwani Buganda region gwoyagala batuwe vice president seba akasajja kajja kubeera eri kaseke balemwa n'okulonda omuntu adda mu bigere ebyange. See, we cannot let our enemy celebrate victory over us. Ekyo tekisoboka. Jangu olonda owuwo gwoyagala tomanyi omukulembeze ayinza okuba ayita agenda okusanga n'abantu beekozeemu dde omulimu nga balonze naye bino ebyaffe si bye ebyenkomeredde okusalawo tukulekera bo just eno request nakulaga bantu wani gwe balinamu nnyo interest gwe balaba gwe bawulira dalingi waabwe
naye si kyekyenkomeredde omukulembeze ye wadde mba okulonda yenna gwayagala bino just twewamu bwewa lugezigezi nakuteekawo pause but si bye byaki si bye byenkomeredde yes ate n'omukulembeze ayinza okuba ayitayita naye wano najja n'alonda naye oba tumugaana okulonda akalulu ke n'amala ajja n'akalonderawo wano tukasazaamu nti ako kafu naye nga on a serious note omukulembeze waffe tusaba vice president Buganda region ekifo kikalu yes bw'anaaba abuze nze nja kugirinnya nkomewo leka kusaaga siyinza kuddayo eyo kubeera eyo nga ekiri ekisajja kimuzeeyo ekyabba entebe kikyaliyo sidiringa nansi ekyalimu babbi yes naye nga ebyo bye byange jangu olonda obwoka n'akalulu kali free and fair ani gwoyagala ani gwolaba asaanidde that's it I'm out. Tweyanziza nnyo mukwano gwaffe muganda waffe munazitwaga omugunaffe Uptop Boss webale kusomesa bana Betty Nambooze talina buzibu naffe tumwagala nnyo era tumwagaliza nnyo era tusaba Mukama amutukuumire amutwalize maaso olw'ebirowoozo ebirungi n'okutuula wamu ne bannayuganda kuba eggwanga lino abantu bangi be tulina okusabira ebirungi naddala abo ababaddewo ku nsonga y'eggwanga naddala abo abakoze buli kimu kye basobola okulaba nga Uganda eneeyimirirawo ate mu mbeera yonna abeerekereza ne basigala ku birowoozo bya bannayuganda bonna bannange tubeebaza ne tubagamba nti naffe tuli wamu nammwe ku lwa ggwanga lino era ne tubagamba nti tuli basiimu nnyo olw'okuba nti mwerekereza buli kimu okulaba nga tutambuza eggwanga era twongera obbasaba n'okubategeeza nti Mukama atukwatireko tukyuze eggwanga lyaffe.